Happy New Year Tito. Amina mvudeyo. Abakyala batanze okusettinga records. Wezirabe Shiba yakuba Serena emirundi ebiri. Spice akoze ekintu ekitakolebwako ensonga eno gyogera kuza. Omwana ayimba bulungi bw'akola ekintu si muyimbi. Bw'akola ekintu ekirungi musango. Si musango. N'ekirala ennaku zino tetukyalinamu byayo. Singa luli nti gundi ategese wano ne gundi n'ategeka wano ne gundi at least waliwo enjawulo solidarity eyo nayo ekikulu ya obadde ku stage n'ogamba nti kino kye twetaaga ffenna abayimbi okuba awamu obadde otegeeza nti ali eyo atakitegedde kyennyonnyolako tekyetaaga kunnyonnyolako kye twetaaga abayimbi okuba awamu olowooza waliwo abantu abalwanyisa industry nga gwe Uncle David? Yes, of course banji abamu nga bagirwanyisa mu bukyamu kuba bafunye information etali ntuufu. For example bayimbi bafuna sente nyingi nnyo mu music ekitali kituufu oluusi kubanga nali nkozeeko video etali emu etali bbiri ng'enkostinga $5,000,000 emu n'omusobyo. So kati bw'okola show n'ofisa $1,100,000 nojjako eza video emu nojjako n'ebirala olowooza wabaawo naye kati oluusi bamanyi feedinga information etali ntuufu nga bwe tukola ennyo ku lw'okutta industry ate abatwalayo information bwe bafunayo obutakanya butono n'abayimbi nga bagamba sipendize sente bwe ziti nyingi nnyo ku muyimbi bw'ati kati bw'oba otegedde nti zigendamu nyingi lwaki oba olowooza mbu ye bwakusaba ku nyingi aba kuyiseeko so kati ezo empiso oba amafumu agajja gafumita industry n'okulowoozesa gavumenti oluusi ntufuna sente nyingi esobole otuteekako akazito si bituufu oba sho giraba ng'eno ogiyimirizaawo sho ziboostinga abayimbi kubeera nti asigala waggulu n'okwambuka oluusi nga bizinensi yonna gy'ofuna teri mulimu gwe bakeera n'ogenda mu studio n'orecording ennyimba n'okola video n'ozipromotinga era zotapromotinze tosobola kukola sho nnungi nekigambibwa nti mmwe mwennyini abayimbi mweryamu enkwe ekyo nakyo sijja kiwakanya kubanga sinze bayimbi oba soli bayimbi buli omu abeera omu bwati so omu gyayise n'ogyayise n'agenda n'alyamu n'olukwe ekyo nakyo sikyewunya. Olowooza nti mu industry eno mulimu abaagala okugyeddiza nga bo bannakintu nakyomu era tekisoboka bajja kukolako kye bakozeeko. Gavumenti yavaayo of recently ne bateekako emisolo buli alina okukola ekibula ate gwe tukumanyi nti weetegeka okogyeko gwasinga era omusolo mbadde nga ngezaako gguwa okusinziira ku busobozi bwe bubaawo tebakitaddewo nnojjo kibaddewo okumala emyaka nga 5 6 7 era ffe tubadde tumanyi oyitayo n'akatono kubanga ffe tumanyi kye tuyingiza. David Lutalo nga naatera okkuta oza gavumenti erina kyeyambye music industry tennaba bali mugigwamu ebitono tennaba erina giyamba etya era wawe erina otandikira ng'eteeka ebintu mu nkola ebirina ovaamu sente ezirina ovaamu omuyimbi mwasobola ofuniramu kubanga tosobola muggyako musolo nga tonnamanya bwafuna tonnamanya bizibu bikola birimu so ebizibu olina osooka okumanya ebizibu ebirimu then n'omanya kiki olina obbajjako ekituufu. Yudamani baali bamutuma ajje wansi abatuukirire boogere ku nsonga y'okuba nti copyright eteekebwawo yali atuuseeyoko wali omulabyeko era mwali mukikubaganyiza tuli bangi ate mbadde ntambula nnyo sola jajinga kati mbadde ntambula nnyo asobola okuba nga abadde ayitayo wansi eyo nga tanatuuka gye ndi oba nga sinnamanya kubanga mbadde ndi up and down so sisobola kujajinga nti yazze oba tannajja kuba mbadde simanyi oba gavumenti enamanya wawe inafunira kati ate simanyi bwe batemanyi weefunira engeri gyesaba misolo kubanga olina okumanya nti okusinziira music industry eyingiza bweti
yeetaaga okuyamba bweti then tugifunemu bwe tuti. Kubawo kizibu si kuwa musolo naye kizibu sente ze tugenda okuwa omusolo tuzifunye tutya.